bannalwengo lyerina essomero agamu ge tulina emyaka 35 omukulembeze w'eggwanga gy'amaze ng'akulembera eggwanga lino Uganda. Lino essomero lirwengo teriwala nnyo, lwenge eno bamuwagira nnyo era n'ababaka bonna abaliyo b'NRM ne ssentebe w'NRM, naye laba essomero abaana abasoba mu 500 abasomera wano kya buswavu nnyo eri abakulembeze abatukulembera, naddala Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni muli baswavu nnyo. Emyaka 35 kubanga tulina essomero bwe riti kya buswavu. Ntandise bwe nti emyaka 35 eryo ssomero lisomesa abaana abasoba mu 500 ampuliriza nga bw'olirabye, wadde ng'omusimbi n'omusimbi mungi okusinzira katambi ke nakoledde eggulu obubbibwa okusinzira kaliisoliiso wa gavumenti amanyiddwa nga Bitiisa. Tuli hamwe kaakati nno ago ge masomero agakolebwa ku musolo gw'owa kaakati mu mbeera y'emu. Ebigambo byamaze dda okubeera nga biddugala, ebigambo byamaze dda okubeera nga bijja nga bireeta emitaafu mu kyenyi. Ssabasajja Kabaka wa Buganda ampuliriza ali mu maziga. Ebigambo si birungi munansonyiwa okwogera bwe ntyo, naye emboozi ngenda kubeera nga njikuwa. Wabula ky'olina okubeera nga omanya, tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa alina ekizibu wenna ennamba ye y'omukoonako, ono ajja kubeera nga akusomera edduwa mu ngu akwanukule. Kaakati n'ompya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe guno ate okoonene kade tutambule nga ffenna mu waka waffe. Wabula nga sinaba kubeera nga neeyongerayo, kankusaba vidiyo eno sooka ogiwe ekigalo, kubanga buli lw'ogiwa ekigalo obeera ogisindikidde buli munnayuganda yenna gy'ali asobole okubeera nga alaba information eno. Tulabisa abasajja bano ampuliriza olubiri luwuuma, olubiri ebigambo byaddugadde dda, obudde bwazibye dda. Wenkoledde vidiyo eno nga mukwano gwange ampuliriza amawulire gamaze okubeera nga gakikakasa nga gafulumye gakakasiza ddala nti olubiri lwa Ssabasajja, wuliriza ebigambo, omusajja kyayagaza Obwakabaka. Nze naawe ampuliriza, Uganda oba tunaasigalawo oba tetuusigalewo tewali amanyi, nga Ssabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owokubiri Cuucuma Gulu Nnyondo yakamala okubeera nga ategeeza Obuganda nti Obwakabaka bwakomezebwawo naye obuyinza tebwafuna. Kaakati ebigambo bino bimaze okubeera nga bifuluma ebitawoomya nnakabululu yadde n'akamu n'akatono. Amawulire gamaze okubeera nga gafuluma nga gakakasiddwa Minisita Sam Mayanja akakasiza n'agamba nti olubiri lwa Ssabasajja olw'ebbanda eno nga gy'asulayo wali amakaage gy'abeera ne Nabagereka lugenda kubeera nga lusendebwawo. Wuliriza ebigambo ebitiisa, bagenda kulusendawo, bagenda kulumenyawo n'amakaage kwasula. Jjukira nkugambye nti onaasula bbanda tasula mmengo, wabula amakaage gagenda kusendebwa. Ng'ensonga lwaki bagasenda kigambwa nti ettaka eryo lyaliko, ampuliriza ettaka sirirye. Kino kimaze okubeera nga kikakasibwa. Era kansooke nkujje mu kavidiyo kano katono nnyo kubanga tutambula tukyusakyusa. Ngenda kuba nkuwa emboozi eno nga bwe nkulagana ebikulu ebirala ebiriwo. Sooka olaba omusajja omuvumu ono ategeera enkyukakyuka kyetegeeza. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu gyakulembedde amakavaayo, gyakulembedde abayizi vaayo, abadde mu bifo by'obukulembeze ebyobufuzi ku mutendera gw'eggwanga bimeka byenjagala? 2 nga yabeerako omubaka wa Kyaddondo ate era ye pulezidenti aliko. Pulezidenti waki? Mwana ye pulezidenti w'eggwanga aliko. Bamugala tukola ki? Togaza sho temumuwa bwa Ssedduga. Naye ononda siinaamu mutwalo gwe nandikukuwadde. Mpayo omutwalo awo. Mpozi agukubanja. Mpayo omuntu ojja kumanja. Ye oli gwoguwadde. Leeta omutwalo. Kubanga nze nina bwetaneeta. Okuwa obusatu obwa Ssedduga kankuwemu omutwalo olw'obuvumu. Buli lwolaba ng'obubonero ng'obwo kikulaga bulazi. Eddoboozi ly'abantu we libeera lisonze, kuba eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda. Mukwano gwange ampuliriza nga sinaba kubeera nga nkutwala mu Bwakabaka bwa Busoga ebigambo ebiryo si biwoomu, ng'amawulire ag'omunda galaga nti kabaka waabwe ono yatwaliddwa dda mu ddwaliro nga nnene na mugisi mufungize, ng'ebigambo si birungi. Ngenda kuba nkuwa emboozi eyo mu vidiyo eno yennyininyini ngikutaggululire. Wabula kansooke nkubuulire mukwano gwange biri ku Buganda Kingdom okusinziira ku Attorney General owa Buganda Kingdom amayiddwa nga Christopher Bwanika akakasizza n'agamba nti Katonda wange kyetuguddeko tetukirabanga. Attorney General Christopher Bwanika
ono nga ye Attorney General wa Buganda Kingdom akakasiza n'agamba twafunye ebbaluwa okuva ewa Minister wa Lands amayiddwa nga Sam Mayanja ng'eno etugamba era ng'ekakasa nti Ssabasajja Kabaka wa Buganda olubiri lwe lwaliko olw'ebbanda ettaka lyaliko sirirye. Njagala kaka okimanye nti Ssabasajja Kabaka ye Ssaabataka ye nannyini ttaka kaakati no bamaze okubeera nga bakugamba mbwe ettaka lyaliko sirirye nga Minisita Sam Mayanja musajja Muganda awedde emirimu wabula nga yakakasa ebigambo bino ku lwa gavumenti ya Uganda ekulirwa Mwami Museveni tibahabulwa. Kaakati nno Kabaka waali atuya nazikala kubanga amakage mwasula gandibanga gamenyebwa essaawa yonna. Mumaze okubeera nga mulaba bannayuganda bangi nga basendebwa ku ttaka ku bibanja byabwe ku ttaka lyabwe amayumba gaabwe nga gamenyebwa. Kaakati ya Ssabasajja kennyininyini gyabawemyemu omutwe. Naye bw'owulira ebigambo bino bannayuganda si basanyufu n'akamu n'akatono. Wulira ebigambo bino. Nani Museveni ategeera abantu tebamuvunaana. Yali ku luno tanyakula kalulu. Yalayira okufuga emyaka ena gyokka ffe yatusanga Masaka wali nga gyagwa ne Kabaka waffe n'abasirikale be naga nti ekindeese okuyeekera bakulembeze kulemera mu ntebe kinze nja kufuga emyaka ena sijja kudda era nze siribba bululu kati ebyo bye yalayira byonna bikoze okusinga abakulembeze Amini yabbako ssente wano ngabo bwe bazinyaguludde hali kutukaabya Amaziga atuleke mu bunaku bwaffe. Era nja kumulwana bw'ataddize baana baabwe politics besi emanyi nti tebabirimu n'alema okukwata abamuvunaana atereze ebyasoba ebadda ku banaku abanoonya ekikumi be bayiwamba. Yali ku luno tanyakula kalulu yali ava mu ntebe ani alidda mu ntebe gwali kakasa nti naye ateekwa okufuga myaka 3 ofuga abantu olinga afuga. Kakati nno ampuliriza ebigambo nagambye kubeera nga mbikuwa bwenkwa video zino ez'abannayuganda sekinnomu kubanga amaloboozi gano si gange wabula ebigambo biva ku mitima egy'abantu bannayuganda. Oyo mukyala akugamba yaliwo nga Kabaka ne Museveni bali wamu nga balwanagana naye njagala ombulire mukwano gwange ampuliriza wali owuliddewa ettaka lino erigambibwa nti Mwami Museveni waali oba amakasi gage oba olw'ekitula oba ekisozi oba eggulu oba ewuwawuwa yonna yonna gy'alina amafaamu ge wajje wali owulidde oba kyankwanzi nga bagamba nti awaali si wawe. Naye Ssaabasajja Kabaka kimaze okubeera nga kikakasibwa nti olubiri lw'ebbanda lugenda kubeera nga luggyibwawo waali awo si wawe. Omusajja avuddeyo n'akakasa nti ennannyini ttaka eryo era mbu alina n'ekyapa kyalyo. Omusajja ono ng'amanyiddwa nga Balaba erinnya lye ye Balaba. Kakati agamba nti kitaawe Mwami Mulaalo ye yaleka aguze ewantu awo era nga n'ekyapa kiri mu mannya ga kitaawe. Kakati bw'owulira ebigambo nga bino n'olaba nga abantu mu bitundu eby'ebusoga eby'ebunyolo ebyawa beekyaye tulowooza nti n'abantu basiru wabula babeera n'ensonga ebaleetera okubeera nga beekyawa kubanga bibalabyeko bingi ebimenya emitima gyabwe. Mukyanga ofuga n'amabala balagano tokowako okukufuga watutama Kaakati nno nga twakamala okubeera nga tulaba omusajja amanyiddwa eddoboozi eryafuluma nga kigambibwa mbu wadde nga tekyakakasibwa nti lyo omusajja amanyiddwa nga mukoddomi wa Mwami Museveni amanyiddwa nga Lwaboogo ng'ono ayogera mu ddoboozi lye ng'agamba nti baagala Uganda bagifule Bwakabaka buli muntu yenna abeere wansi waabwe atava waabwe mu Western embalala. Kaakati n'ebigambo bino byatiisa nnyo bannayuganda mukwano gwange ampuliriza era oba oliawo bannayuganda ne basigala nga beebuuza omuntu ng'oddala omukulembeze avaamu atya ebigambo ebiri bwe biti. Kaakati nno Ssaabasajja Kabaka mukwano gwange ampuliriza nga bwe nkunyonyodde olubiri olw'ebbanda bw'owulira nga bakugamba nti balusenzeewo nga n'amaka bagakonye mwasula teweewuunya. Ebigambo byamaze dde okubeera nga bikakasibwa ne Minisita Sam Mayanja Minisita w'ettaka n'awandiikira Obwakabaka bwa Buganda era Attorney General ow'Obwakabaka bwa Buganda n'atukakasa nti ebbaluwa yagifunye omukulu amanyiddwa nga Bwanika Christopher. Kaakati nno munnange amawulire ate go ag'Entiisa agava ebusoga gakakasa nga gano galaga wadde tetunnaba kubeera nga tugakakasa nti Kyabazinga yandibanga yakakusiddwa n'atwalibwa mu ddwaliro lya Aga Khan mu kibuga Nairobi oba ennakasero kwayo ekike
kubanga abantu nga bano ebifaananyi byabwe kizibu kya kubeera nga tubifuna wadde nga amawulire tegagaana kubeera nga gavayo nga gafuluma nga kigambwa nti ono yalumbibwa obulwadde naye yandiba nga alinamu obulwadde obwa stress n'obulwadde obulala businga okubeera nga bumubala embiriizi. Kaakati no bannayuganda n'okusinziira ne ku musumba ono ebigambo bino bibateereyo enkya n'eggulu, bannayuganda si basanyufu olw'enfuga n'enkulembera Mwami Museveni gy'atuyisaamu ne banne. Kubanga buli munyankola ali mu Uganda alowooza nti bali bwe baawangula gavumenti yafunira kubo. Shut up. Eri amawanga malala 5 mwaga anagaagala kyoyagala baali wano abakyoli n'abalango nga balowooza buli kintu kyabwe ng'eriyo abalala bakyagala si mwe musoose kwogata ne buno obuwangwa obuvudde Congo ffenna abavudde ebbali eyo wano twagala ku keeke yemu kwe tulya kyova olaba bw'oteekawo keeke emmese erumako ne munyera n'alyako n'ebiyenje mbita byakusaaga. Kati we tuli mwe abaana ba Katonda muleke kutunulira Bayibuli bweti ne mugisoma nga abali engulu eri ku misaalaba. Musome Bayibuli nga mulabamu amagezi. The assumption ono ye dadi wange nze mberiberi yewe nze waswa tukutegeeza eriyo bakato abalina amatu n'amaaso agalabe emabega n'eri. Nga bwe nakunyonyodde ampuliriza nti ebigambo bitambula si birungi byonna bya nnaku okusinga bitutambuliramu wadde nga goyinza okubeera eyo n'otasobola kubeera nga omanya ebigambo bino kutambulira. Naye nkusaba viri no sooka ogimpera ekigalo era okimanye nti omukutu guno gwa muntu wa wansi, omukutu ogw'enkyukakyuka ogukuleetera amawulire ago agatiisa ag'ennyamiza ag'ensisi ebikolebwa ku bannayuganda tubikuleetera n'obeera nga obimanya n'ebyo bye boogedde oba oliawo ebibaluma ku mitima ne tubeera nga tubikutuusa. Kakati mukwano gwange omusajja ono komuledi munnaffe abasajja baamukwata ne nga talina kyakoze ne bakwata emmundu ne bagimutunuza mu kamwa ne bamupakiramu amasasi. Mukama n'ayamba ono yazza bibye teyafa naye naguno gwaka atambulira ku ddagala. Omusajja agamba nti yali ava gy'akolera n'asanga abasirikale ba Mwami Museveni nga bano beesomye. Kakati mu kubayitako ne bamukwata kifuba ne bamutunuza emmundu mu kamwa, ono ne bamupakira amasasi agaali gatonnyanga enkuba. Njagala olaba omusajja ono wuliriza bulungi nnyo emboozi eno oleme kugamba nti betweyogeza bweyogeza nti tuwogeza bukyayi eri gavumenti, naye ampuliriza ekintu naawe kikusuukako. Neyanza Ssebo muganda wange kambayisizemuko ku sitole yange kitonotono bakitegeere balabe obulumi ki bwe tuyitamu. Ennaku z'omwezi zalinga 18 omwezi gwa Novemba omwaka gwa 2020 bakwata His Excellency Robert Kyagulanyi wano e Busoga. Okwekalakasa kwaliko nga babanja muntu waffe. Nze nali nva ku mulimu olwo olunaku okitegeera nasanga bulungi patronge parkings okumpi w'ensula. Abasajja ne banyimiriza nali manyi bagenda kunteeka ku mpingu banteeke munda. Ndi omusajja yakokinga emundu n'ankuba essasi ku mumwa nengwa wansi nensituka njagala okudduka n'ankuba ku mugongo ne lifuluma mu kifuba. Bazira nabavuga ne bagenda bazira kisawe bagira ne banjoolayoola baganda bange ne bantwala ku famasi yaliriraanye waabwe. Mwana ng'owulira ebintu ng'ebyo n'otandika okuwulira ennagisi z'abaana ebikazi ebikulu n'ebisajja ebikulu nga bidda wano bidda mu bintu eby'ekisiru eby'okuzanyira ku bulamu bw'abantu n'obwongo bw'abantu ne politics. Seriously, you listen to such things. I'm sorry to interject in, my brother. Naye baganda bange bakubira poliisi okujja okumpikinga. Bwe bakuba ku ssaawa emu bampikinga ssaawa ezibiri. Baneetoloza ekibuga bantuuse Mulago ndayirasitidde Allah. Bantuuse Mulago essaawa 8. Banzija mu patro nga bampalula buwaluzi. Ne bankasuka mu mochari. Muganda wange nafunda. Bakukubirawo essasi. Bakukubirawo amasasi, my brother. Bankubirawo mukono gwe. Plasta
bagenda okwaga banzijja kwe bati plasta eminyama yonna amaguma ne gakunkumuka olulimi nga luyiika wano namala emyezi 7 nga ndira mutimanye emmere weewooma emyezi 7 nga kapiira kayita mu nnyindo paka mu byenda ku bya mwaka faananyi gwe ogenda kuddamu owagira gavumenti ya Museveni biki byekola bwemba nga ndi muganda wo nga mbadde neekolera essaawa eno embeera gye ndimu n'essaawa eno nkyali ku ddagala buli wiiki mmira eddagala lya $15,000 buli wiiki essaawa eno wenjogerera nkyalina ebyuma mu kamwa era wendiviirako wano mbaluka n'empasuka netandika ovaamu infection naye kale abantu ne bavaayo ne boogera ganse baganda baffe bennyini betulanga abali ku mulamwa abavubuka abato babawa ssente mekeezo bannange ezigenda okumalawo obulamu bwammwe essaawa eno ekibiti kyewali ogulanga ennusu 5 essaawa eno okigula ennusu 2 ebyobugagga byonna babitite babibbye omusenyu tebakyatukkiriza kusima banabaawoko olw'embeera eyo nga baagala kunzika sobola kugera wendi naye obulamu bwange buli mu matiga ery'eddwaliro lyemulabanga eryemulago nti lya gavumenti ery'eddwaliro si lya gavumenti bannange ery'eddwaliro lya muwoozi ery'eddwaliro bajja nga bakima ebibumba ensigo ebitundu by'abaana bangi bye bakuba amasasi awo babadusizawo kutusa mu fyeta kubajja mu nsigo ebitundu by'omunda mpuliriza okyali ku mukutu gw'omuntu wa wansi bangi mugamba nti waako ono gwenkola vidiyo ziba mpanvu njogera nnyo naye ekyamazima mba nkuleetera waako ono osobola okubeera nga omufuna kubanga waako ono waffe wa muntu wa wansi tulina okubeera nga yenna tumufuna ate nga waakaaba mungi tumunoonya tumukukolera osobola okubeera nga omutegeera komuledi munnaffe oyo nga bwe nkunyonyodde obulumi bwalimu obuwulira obulumi bwe yayitamu obuwulira embeera gyawangaliramu naye omaze okubeera nga ogitegeera munnange gwe atambula ne EKTV kaakati ebigambo ng'ebyo gwe bw'obiwulira bw'ogattako bannayuganda abazze nga babuzibwawo emisana n'ekiro nga n'omuntu ababuzaawo tavaayo okweramba lujja oba wa military oba wa UPDF oba wa SFC oba wa poliisi wabula ng'ajjira mu ngoye za bulijjo n'emmundu ng'akalakala n'emmotoka oluusi ezitaliiko nnamba bannayuganda ne bawambibwa era kati abamu bali myaka 3 myaka 2 myaka 4 naguno gwakati baddanga mu kulabikwako famire zaabwe zikaaba abaana bakaaba abazadde bakaaba ne bakyala baabwe kossa abamu abaami baabwe kakati ate nga n'abamu battibwa dda eyo gye twogerera 2 baakubwa amasasi ne bafanga naye n'abantu baabwe tebafunanga bwenkanya mu mbeera y'emu kakati njagala nkulekeremu akatambi ak'omusajja ono Kabaka musajja ono mulangira ulira ebigambo by'omulangira ng'akakasa n'okubeera ng'akulaga n'okunyonyola amazima ga Katonda embeera obwakyabazinga gye bulimu oyinza okulowooza nti obwakabaka bwa Buganda bwe bulumbiddwa bwokka naye kigambibwa nti nekyabazinga embeera gyalimu ya buwambe n'okusinziira ku mukyala we omukulu gwe yasooka okubeera nga wasagwalinamu omwana oyo ali mu kibuga London ekya Bungereza bagamba nti omukyala ono gwe baamuwa mbu yali teyamwesimira ye nga ye okusinziira ku mukyala ono agamba nti Kabaka ali mu buwambe era omukazi bamukakamukake kaakati laba omulangira on'omu owakyabazinga oba ow'ebusoga bwavudde naye n'ataakaka nga kiraga nti Kabaka ono naye yandibanga embeera egyalimu si eya bulijjo ng'omuntu wabula yandibanga naye mbu ali ku mudumu gwa mmundu era ng'essaawa yonna yandibanga agenda kankujje wa Haji Miti bwe nkujje wa Haji Miti street nkutwale mu katambi ako weebale nnyo okutambula ne EKTV mu kutugagadde tugenda kukwataganamu akaddako kankulekeremu Haji Miti bwe tumuvaamu tugende mu katambi ako Nze Haji Miti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna
bonna gwe yalema okufuna okuweebwa hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 tibaenda substitute nti webatawo substitute stole tejja gaita .c wajja kuidawo ki contradiction ayo abasoga temwakitegeera balonda abantu basatu mu firimu eno balonda Lubayole Stephen Bayole balonda olukazi lufeke lweyetambu kodi ni ru kodi balweta kodi ni Lubayole kodi Rebecca oli ulirawo bayo olweyetambu ni Lukabayole balonda nako kajovya mutesi ni Kabayole kako akasaba era firimu mujibu ene bagizanye paka kumbaga ngero oba bona bwira wale wobanga wasoma body language olichulira body language no balingirira nga bona tiba correspondinga nga buli omwe ali ku different chapter aya abasoga twabegairira abasoga mwasalawo mwasirika mwezinga kuba mwenda abasalira woti ndiga twabakuba mu boycotting embaga eyo twaida twabakunga kyoko olwa generation yeneriwo today eya .com elowokezo obwokwemulisa mu masimu nga teidi nti eri kwekunamya teidi nti obusoga bwayo buli kugolola bagaga bwe bakume ebyalo n'ebyonda elowokezo obwo ngalo generation eya today eri very low mukalicho intelligence etasobola kunonenkereza ne gaita left to right wabuleida neja n'ekyekiriwo ni generation eya today busoga ejja kuwaawo era busoga mujja kufuuka ng'emomboze nga bwobona abairugavu abali mu gundi abali mu Australia kino kidye generation eya today olwokuba timwenda kwebereramu timwenda kufiirira nsonga mujana bintu bya social media mwenda bulamu bwa spotlight origini yaimwe eya busoga egoloire badada bamwe bayemerezaawo obusoga imwe generation yaimwe eriwo okuvuma buvume timwenda kutegera mujana muwawo kye mubona kye mujana kyo timugaita .c abaana aba generation yedindi obagana mu mawanga agandi abaana nga batawo resistance ensinga Congo n'amawanga agandi mu West Africa n'ensinga Kenya imwaye mulina baki tubembereire ku kyabazinga twakunga mwasalawo mwavumanga buvume muli kuba wanolo kuba baliba wanambu kodi busogane singa abakazi abalungi imwe we mulingirira mazima geno obusogaye mulingirira nibwe twakula olweni olwolukazi lujovi olweni olukalo olwekinalwando lwa balangu koti bweni bwa basi kabandole mwali mu bwene ko obusoga nga tulina obweni obwo tulina oluyindolwo tulina ku amaiso gaifaga abusoga gakula koti maiso ga pusinga gaba na Rwanda ngolo lujovi ya mutesiga lulina amaiso gaife gandiga amaiso gaife gambuzi amaiso gaife gante nago omusoga n'ensonga lwaki batuvumanga nti twalwalanga n'amaiso amaiso gaife tigakapa ng'agaba na Rwanda ngolo lujovi ya mutesi aye twakanda kuba kwa mulingirire mundabulamu mweringirire mwena nimwe abaana abawala ababusoga mwaloza mbu bawanike ku ntiko mbwera busoga nimwe abasinga obulungi oyikiriza otya ekintu ekitali kikyo okwidde okwekukunikamu olwokuba oli kwenda okwolesa obulungi bukwongera kuki ng'obuwanga bwonna enono bigolweire babikutwaireku eitaka ly'obudaddaabo lijja kujja imwe mwaleka okutegeera nti ono omusaadha Kabano Museveni ni mutabane we Muhoozi busoge baire balumera baidda kuluno nga bategeire batubita kulitabuna kuba batubona ng'obwongo bwaife twesulikoti binira baidde babona generation eya today nti obwongo bwaife bwabawumba tutu awo we baidda ni babitira nti katubategeka n'akana Rwanda imwe musooke mwebuze ku maina ndi kubabuuza abasoga mugaite .c
ewaife Busoga nendo otambule mu family 10 ojondetereyo omuntu gwe beeta Jovia ekyo musoke mukyebuze gana amaina ago gemubona amaina aga amajingirira ago ga Jovia gabo banalwanda abalinde colon of France ni Belgium if aba colonizing by England amaina gaifa abana abobuwala ni basala ni ba Jeni ni ba Monica ni ba Lozi ni ba Monica olikuchulirawo ni ba Gladys ni ba Suzani ni ba Harriet na Gandhi nenda munkobere ku Busoga abo tambula line up osobola okwagana obanga mu family 10 edda Busoga osobola okwagana erine eryo Jovia kana akakazika kulagira era amaina gako twede twabakoba n'erine erya Mutesi nti liri Rwanda twabalaga ni profile okwo aye mwasalawo mwewudisa erono Mutesi Musoga twede twabakuba Musoga lwaki tava mu Baisemena ate ne batukoba nti bwate muise mugusa ekyo kyona nga timugaita dots maleka kutegera nti kano kalatake kabayole kasoka kwenda kumuta mu Baisemena aye kategera ati mu Baisemena tikaida kusobola kwekukunikayo kuberetezaana Baisemena balina lineage yaibwe etegerekeka olubulu waibwe olwabaluuliza Kiveidinda ba Kibedi olikiwulirawo kale eyo nga tikasobola akola ki kwekukunikayo kyova bona kaida mu Baiseki bumugusa akakatamanibwa n'omukulu w'ekika gyatamanibwa kuba mu Baisemena kategeera nga kyali kijja kwabika era kali kaligegena mu interviews zasooka ng'oyo Mutesi Jovia bamutaire mu Baisemena babuukayo mu bwangu bamwisa mu Baise mugusa oluko olutamanibwa lwatasobola nakulaga ale nti wano we lutandikiro baano we lukoma n'omukulu w'ekika aye twaida twabaino n'omukulu w'ekika tibamubalaggako ni ku lunaku olw'embaga twaida twabainonula mwalema tubalaze ebintu bino byalagirawo nti Obusoga bwesuliike buli ku mugo gwa Ntana twabalaga olunaku nga 7 omwezi ogw'omwenda 2023 lwe balaga ekifaananyi ky'olulukazi Jovia mu Busoga nga balwandula mu bufumbo twabalaga ekifaananyi kyesulika olulumvaala lwaleeta ekifaananyi nga kyesuliike ekyo kyali kitegeeza nti the law of nature of Busoga rejecting the demie nempewo da Busoga di demie spiritually and by law of nature di demie oyo Mutesi Jovia tiwaibwe tajja mugundi eno mugwira munalwanda era kibakubanga kyali mu Buganda awo wene bali basuzaamu obufumbo bw'olwo Jovia Mutesi kibakubanga kyali mu Bugisu oba kyali Bukonjo bali babusazaamu oba Toolo alwokuba kyayagana mwe Abasoga bebasalira woti ndiga omwesuliko oti binira obwongo bwaimwe buli oti babutaamu kalimbwe mwasalawo mwamantala nga tibagema kumwatandika kusagambiza okuba baida baata emijiji kugundi ku TikTok gyasagambiza era mama ine bantu Busoga efunye ine bantu kyoka nga timuswala luno lwine bantu olunalwanda Jovia lwolingira ni mu face n'obonanga olubonanga tirujjana mu buwanga bunga ni woswala okuluta ku kamwako okuluklaminga nti Busoga by cultural intellectual influence buti tuvuira yona mu bwine bintu tubakobeire twaide twabakobera mukyala mukulu Alison Anna Gabulana Diope agezizaako omukazi okuwaayo omulanga gwe okubakubira kuba baire nibaawe emyaka ogutali mwaka mulala emyaka egiri mu 10 n'emeka twakibakoba mwasala okumweta omukazi oku social media paka omukazi lwatwereyo evidence ku evidence atwereyo marriage certificate atwereyo abaana atwereyo ni damula wa Busoga eisabo lyaife erya Busoga eridire liri mu Bungereza tiriri mu Busoga mu Busoga Lubaale mukalu embugo manye embugo nkalu Lubaale aziramu enkuni yaife damula wa Busoga kwe tulamulira ali Bungereza ebintu byona nze nabikubyeko amaiso
ebitulamulira era okuva ku bakiganda Busoga lwe yafuna obwakyabazinga history ali ebungereza ni bw'omunonya history nayo nakugema ku Busoga tosobola monye bw'omunonya mu Busoga mu Uganda tosobola kubona nabweyina ebifaananyi eby'abadada baffe ebyeyira eby'abadada bakyabazinga ebyeno n'ebifaananyi ebyeyira ebiwandiiko enono kwetusumikira Obusoga byonna byonna nabikubyeku amaiso oyo omukazi muleke kumuzaanisa n'agemerera Obusoga bwaife ira bw'oba eyo ng'oli kusisinala iwoba ibidi oba olirena waliwo gwe nabona okwogulina agatamu oti gabuga g'amalwa isamba ikulu liri kutuuya n'oba lyali lirira embidi liri kufeefeena nga liwaana mutesi era tujja kufiirawo abanengira mu nsonga dda Busoga okulemesa mama mutesi biki ayo olibuuza saadino mperano saadino vaayo fafagane n'abantu nga isaife kyabazinga ali kundiri mperano ndi wanoba wa breaking news kyabazinga waife William Gabula Nadiopo wokuna ali mu critical condition obutwa babu muwaire babu muwaku before mukyala w'Ebungereza yabwidandaba buno bamwize mu second round idukira twabako ati n'olukazi Rujovia balulese Rwidye n'omwana Lwaida n'omwana owundi omwana atali wa kyabazinga Nadiope Lwaida n'olubuto nga luli kwenda lusibe kyabazinga luto imwe mwabonawa omuntu aidde okufumbirwa n'akoma mbwejje kufumbirwa kufuuka ine bantu ate naida nanga ali n'olubuto oyaba mukazi omukazi alina okubalibwa mu bwakyabazinga obutufu oba obwakabaka olubuto alina kulutoolera mu Lubiri era yazaalira mu Lubiri amakulu nti ng'obufumbo mu mazzi okakasibwa nti agayitibwa empeta so taida niba mugaita na lubuto na mwana mbekero maleto mwasirika olw'okuba mwenda okujja okulwa emyenge n'okulya emamba n'okolaki n'okuyinaayina mbu bababone mbu muli kutambula otinange wadde waaba ery'ekazi eritwekukwime muli Justin mu Lumumba eritali naisoga einnamawanga kyokka lyona lyaidda nga tirisobola n'abalaga badada baalyo basatu nti bali mu Busoga omwo lyaidda lyona lyekukuma omwo lyatandika okwogereza embaga neryali eikulu mu ba fundraiser nga eno bwe liba ssente nga n'okulyaka akasaba akanalwanda akatuusa kwogera nga katemereza amaiso kamuva wala ako n'akakoze influence y'amaani n'okutuuka okuweesa kyabazinga waife obutwa kuba kakolera state imwe mwerabire nti ako kamuva wala kakolera state nakakolera National Planning Authority Finance Ministry kibaawe kitya nti omuntu akolera National Planning Authority Financial Ministry eya government regime nti ate ni katiikiro wa Busoga nti ni kyabazinga ow'okuluyo wa Busoga awo ne mulowooza nti mwidda kuba safe kana akasada regime ekabiseemu kana akasada kamuvaala ne kamayiga ak'Ebuganda mu Lubiri olw'Akabaka olw'Ebuganda nga bw'obona bye baakola Kabaka ow'Ebuganda nga babita mu kamayiga mperane Busoga bwe babita mu kano kamuvawala akanalwanda nga ne bw'obona kamayiga nako kanalwanda bwona butuusi nga bw'obubona aye twabakobera kumbaga twenda twabakuba akasaddaako n'akatuusisano kyabazinga n'okumusiba omukazi oyo n'okukola kyoyo Jovia Mutesi omunalwanda mwasirika embaga ng'ekaali kuwawo kaveere kaidda katukoba kyabazinga tazaalanga ku mwana anywhere kyabazinga azira mukazi era tagayitanga ku mpeta tuli kubuuza olwaleero omwana oyo Jovia Mutesi gwe yaidye naye kyabazinga yamuzaala li oli kukiwulirawo kyabazinga yazaala li omwana oyo ekyo timusobola kukitukobera ng'ate muvuala yakuba nti kyabazinga tazaalanga ku mwana wantu wona mu nsi muno kyokka olwaleero Mutesi Jovia yaidye n'omwana embekera gwe yazaala n'omusadda we omunalwanda kyakubiri ali n'olubuto lwakukwime lwayenda okusiba ku kyabazinga nti lulwe olutali lulwe
era ekyamuleeta Entiisa kufusaana missoni basaanyewo Kyabazinga afe mperano yefuule nti amulese n'olubuto nti omwana we gwamulese naye olubuto n'aba succeeding Kyabazinga nadyopi ekyo nendoba kubira bwe mubanga mu kibazo mu bakabana balonda tikijja kubaawo tujja kubafulumikiza mu kamooli oba mwenda oba timwenda Busoga ejja kusigala nga Busoga imwe abana Rwanda bya muri kwepanka nede mundu daimwe AK47 Gaddafi yali we mwetini mwa bali basinga Gaddafi kuluka lwa Afrika time ya imwe jakutuka tujja kuba fulumyanga nina bugitimu fungizi ngano kulia misamba jaifi twidaji kowola naka akakazi ka Jovia Mutesi tujako wole mpewo daife didaka kuberigu olundi kaida ko yagana nga tika streak nga kakalongo kire ni mubuli gakalemye okugolola je kava ewaibwe ebuna Rwanda ne kaloza nti kaida kwida kasoka kusaguluka balonda malaya yesaguluke mu Uganda abasadda bagitendwike ku wuno amuza yeno nokodi iba walema yena yalutenduka ku abasadda bonna babaire balutenduka ku lubaire lwambala nkunamyo kyovo bona ni kuluna kulwembaga lwaida olugoye lwayambala mulingirire gauni je lwayambala lwayawuza omukono mwabona ku Queen Kigoma na munsi muno asobola okukuba abantu enkokola nayambala olugoye nga yawize enkokola nembega nga ali kudiraga abantu mulingirire ku Najjindo wa Buganda olugoye yayambala lwali mu traditional ya Gomez fashion nga lumuwika yenena airuno lwaidange enkwawa lwambaire dikasala nkwawa omukono gundi lulikuba enkokola embega lulikuubira mu bantu lulikukuba abantu enkwawa enkola ey'Ekinalwanda ey'Ekikumaani enkola ey'Ekikunami ey'Obukaba obona nikulwe lwayambala tilwataamu akanere akeeru ak'omubulago mujje mubone Najjinda yali complete oyo nigwe beta complete queen nga babona ni queen wa Bungereza akanere akakeeru akaliyo tinsimbi niba queen bona monsi abakoze embaga obonere obwo baba mu nkoto na akali traditional akali presenting anti ono is a full queen aye rwoti lwatamu mujje ni kumbaga abachala baba Kyabazinga babusoga bona obonere obwo bweru baire baba mu bulago ni simbo luno okumana nga lwaide okunamira Busoga nga birwakola bina tibwali munono da Busoga akanera ako tikali mu bulago olukunamya olukulwolu lujovya Mutesi nga lulete MPCD Kinalwanda enkunamya okuidde okunamirira igwanga lyafiriri ku Bobisani okumana lwaide n'ebisirani n'okubona nikuluna kulwembaga abantu bafu abantu abaswika mu 10 emotoka be yakubaale nga bavwa nga bali kuvwa bali kwolekera kujja kumbaga nga bali ku lugudo lw'Ekamuli oluve wa Kyabazinga convoy ya Kyabazinga yakuba abantu yabasisembula lukazi lulalo olwo amaziga ge twabakuba nti 18 Busoga mujja kubona ku maziga era mwagabona kwolu kyokati babita mawulire nga 17 ku Kisaawe Bugembe lwe bali bafosinga abantu okujja mu kasiki luona bayita abantu basatu akasiki oyo muhozi ke yaidako aho wona nga tulikubalaga ebisirani olukazi luno ebiripresentinga ekifananyi ekyanga 7 ogw'omwenda 2023 ekifananyi lwe kyesulika ngo lumuvala lulikukiraga Obusoga ne Uganda ekyo olujovya Mutesi nga kiraga nti Busoga yesulike ebisirani byatandikirawo okulaga nti olukazi luno tilwa mirembe mperano China nampi ndibo na sadino Kyabazinga tubale tubakobera nti Kyabazinga ali down nga itiba bakobera right now Kyabazinga bamutwairenga n'okuwera tasobola kuisa n'omubiri guyiye rasi ey'obutwa baba oyo muvawala yabayirasazeewo nga bamulemeisa mbu bamwidandabire waka akagrupu kasike kakubagana empawa bamufosinga bamutwala mu Kampala International Hospital otuka mu Kampala International Hospital babanga aba International Hospital bali kurecommendinga Kyabazinga William Gabula radio pe bamwongereye Nairobi lumuvawala lw'okuba lukolera state mwebita okwidda okola buli kimu wano ku Kyabazinga lumuvala lwalobye nti bamwongerayo Nairobi bamulekaawo era lwabaire lukobe n'okuba nti bamwize niwo kabamwidandabirwaka kuba luli kwenda Kyabazinga afe silently bana Abasoga ndi kubakunga
lumuva wala muluno ni webululiwe mulubona n'emmotoka mugikube nilusaibika mulutyanke emigo lumuva wala noluli kwisa Kyabazinga ife kuba luli kumukola ki lumutyamisa lumulemeiso okumwongerayo mu malwaliro nge Kenya for further treatment kuba luliwe bamwongerayo bajja kuvumbula ekituufu eky'obutwa n'okubukenenulamu Kyabazinga wafa muvawala omukono ogwita Kyabazinga noyo Justin Lumumba gulimu 99% ng'aba bavandime n'abamwise abasoga mbakunga mute ku muvawala akazito Kyabazinga ali mu mbeera mbi yaziriika naku tali kusobola kwisa omubiri lwashi y'amaani nga bwe mubona Kabaka Buganda bwe yali abasoga muteewa embeera nga bwe mubona Buganda bwe yataawa embeera Kabaka bwe n'ajja n'ayidandabibwa mutaira kutenduka mu buliri bwaimwe nga bwe baba kuba 18 mutatenduka mu buliri mbu Kyabazinga ali kufumbirwa 18 Novemba 2023 ekitaalina makulu kumbe lumbe lwa kawumpu lino lwali lukungira musoga kulu no mutatenduka muteewe embeera mu claiming Kyabazinga waimwe embeera mbi benda kutuyita ku Kyabazinga batusiba olwano olunalwando olwoyo Jovia lweyatoola olubuto mu Munyarwanda balusibe mu busoga nekyaluleeta era saawa dino Musadatu Kyabazinga yalize n'Amaziga ng'alibakuba bamwetera abafamire ye afe ng'ababonaku bamutare kubesefusi n'abali kumwidandaba olwo olunalwanda lwemwasagambizamu ne lwine bantu tiruli naye na walala tiruswa naye na kubuliri wale wali Musadatu wali kupochera lwoli mukuzunga kuzunza ngulu ya lusada lwalwo olunalwanda lwebasula nalwe mukono abasoga musituke Kyabazinga obulamu bugolola